njagala tuyimbe twebaze Katonda atuwadde obulamu yeebale abooluganda abalungi bangi walumbe yabatwala tebalina misango naye Mungu we yagera ffe tumuwaaki okutukuuma bambi nga tuli balamu era ne tweyagala lwaki Mukama tuleseewo mu bangi waliwo ensonga atulwaniridde ne tuwangula balabe waliwo ensonga lwaki Mukama tusukkulumisa ku balala waliwo ensonga eyo nange kwenyimirira muwane haleluya osanidde yakuwa ompita munye yali solyo tolaberera obutedesa sewamangula Buterevu tukomye wali ku 98 katonyeze 7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika Juliet Juko jeje zindi mabega w'omuzindaalo guno era nga tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe mwami Luwaga Fred Tigo gwe tuli naye mu studio nga tuyingidde mu kinyusi kyaffe eky'obujulizi era nga tuyingidde mu kaseera Katonda asumulula atya mwami Luwaga. Taata Luwaga, kakati olwo olugendo lw'okusumululwa olwo ngenze bapya bantu te bapya kati bantwala mu bapya mbabuulidde njogedde obujulizi neeyabizza byotayogeranga kuwalala wonna olwo neeyabizza mu kweyabya mbagamba nti n'omwana gwe nina ewaka ennaku zino kakati atambula naye atuuka nago wansi neewalula ng'omusota bwe nayogera ekintu ekyo ne mbagamba nti emizimu ginyambadde nejagala kunsuula ddala bonna abaali mu kigundi mu kibiina kye baba bagamba fire kati bonna bwe bagamba fire ekintu kino ekyali kinkutte nnyo ku mutwe wano ng'obwongo bulinga obugenda okupasuka obwesera amina bonna bwe bagamba fire nekita kandi ne batandika okubuulira ne batandika okutubuulira ne batandika okutubuulira okwenenya nenenenya mwenenya endagaano ne ntandika okwenenya endagaano mu bapya kikulu olwo ntandise okwenenya endagaano bakukulembera n'omanya ebeenenya okusaba gwe atamanyi kusaba eri ebayo asaba ennyo ku muzinda we nnawulira nga bimpeddeko ogenda mu biri byayogera ne ntandika okwogera byayogera eweetaagisa nze ne ŋŋamba nze awo nembeera mu bapya nensaba kati bwe nasaba nagenda okuwulira nga bannange sikyali kyekimu kati awo nentandika nga buli kanaku ŋŋenda ewaka olumu nga nsulawo olukana kungenda bapya nenzira yera bapya ne bagamba bannange abakadde mu ddeeri naye nga nze era nzirayo mu bapya baŋŋambe fire tuwagoba kakati olwo nemmanya nti mu kigambo kino fire mulimu amagenda gange kati olwo nembeeraawo kati bwe natuuka ekiseera nentandika nga overnight nzija nentandika okuwuliriza enjiri ey'omusumba Tom obutukuvu n'obutuukirivu nga Bayibuli bwe yayogera wali mu Isaaya 5:14 nti mu butuukirivu mulimu okunywezebwa olibeera wala n'okukola kino n'okujoogebwa nti olibeera wala n'entiisa nemanya mu butuukirivu nentandika okuba omwegendereza nempuliriza Pastor Vicky abeerako ku programu buuza omusumbawo kati kubuuza omusumbawo ate oyo yanfuula malayika nenjula kubuuka nga mpulira buli kyayogera njagala nkikole njagala ntambule bulungi olwo nentandika sikyavuma sikyakola butya nga mpulira ndi mwegendereza nnyo olwo najja wano olunaku lumu mba nkyali awo bapya nempulira eddoboozi nga lingamba genda ogula Bayibuli nayina emitwalo 5 waliwo mwanyinaze yali agimpadde eddoboozi nenga agenda ogula Bayibuli nenga siina kyakulya walitogulanga Bayibuli emyaka nga lusigula Bayibuli siina Bayibuli eri bannabbi babulimba Bayibuli si kikulu amanyoli ebiralo ojja kulokolebwa nengenda nengula Bayibuli kati eddoboozi lirengamba okugula Bayibuli ne litandika okunjigiriza ate okubikkula Bayibuli olwo bwe natandika okukola obutukuvu n'obutuukirivu olwo omwoyo atandika okukka mu nze atandika okuŋŋamba bikkula kati bwe nabikkulanga ŋŋamba somako mu Yobu naye nga ate Yobu mutya ŋŋamba ate ebyatuuka ku Yobu ate bintuukeko kati olwo nentandikanga okusoma Yobu bwe namalanga ŋŋamba kati soma wano ddayo keno Bassekabaka omanye ennono z'obwakatonda nensoma Bayibuli okuva ku kitabo ekisooka eky'olubereberye paka mu Revelation
nga eddoboozi liŋŋamba leero soma wano kati genda somako bikolwa by'abatumi kati somako wano kati neŋŋenda nga bwe ŋŋenda ngobeera enjiri ya wano bwenzijanga bwensaba bwenkutula sigwa mu deliverance nga buli deliverance mbeeramu kati mu kubeera ennyo mu deliverance za wano eddoboozi ekyavaamu nendaba nenfuna ekirooto olwo nga nakali mukeeke nali nkola ntunda ngatto musumba lumu nali ndi walimu bandi musumba n'agamba gira katonda wajja kwogera nga ate katonda wange agenda kwogera ddyo liri eddoboozi naye katonda wange agenda kwogera atya kwolwo n'ensiiba ennaku 5 musumba ze yagamba olwo bizinensi bwali bwekutte ka bizinensi keekutte sikyatunda nayo musumba bwe yagamba leero n'enzirayo nga yabaatusiza amafuta n'enzirayo kati omusajja najje yali muguwa ddalu yali muvubuka mutone nga yenna yeyambudde yenna ali bwereere yenna yekoze obugundi najja naŋŋamba mpe engatto eyo enjeru mugamba munne sebe engatto zino ntunda nambuuza omanyi mukama katonda konze mmanyi katonda wa Ibrahim Isaka ne Yakobo oye katonda kati bw'oba omanyi katonda okwata engatto ogimpe nemugamba munne bwobanga nemugamba yiiyo eddoboozi neringamba naye okimanyi wasabye nti oyagala katonda ayogere naawe nemugamba engatto yiyo naŋŋamba kati engatto sijagala naye nkusabidde omukisa katonda wa Ibrahim Isaka ne Yakobo gosinza kuwa omukisa buli ngatto z'oleeta ng'ozitunda bizinensi yali tatambula netandika otambula musumba Tom yamala kyayogera waneeno kati akakakodyo nako nenkayiga nemmanya buli musumba kyayogera tambulira mu layini eyo butukuvu na butuukirivu bukole neyayogera ku kubala ebibala nentandika okubala ebibala nga nsaba mukama katonda ne bwensanga eyo gyensuubula nga tolina nvu nga Yesu yeebazibwe nentandika okuyiga okwagala nenjiga ekigambo kya katonda nensoma bayibuli neneesiba ku bayibuli kati lumu nenfuna ekirooto kye nafuna naloota omukyalo omu era yali ndoza ku kyaki yawana ng'omukyala abuulira enjiri ku kituuti kati omukyala omu nali ntudde mu maaso kyava naŋŋamba mwana gwe oliko ekirabo kya Dawudi bwe yaŋŋamba nti oliko ekirabo kya Dawudi n'asembera wendi kati omukyala oyo bwe yasembera wendi kyava akuddira engalo 3 n'azinyika bwati kyava akwata engalo 3 n'azinyika mu mafuta n'ansiiga wano kati bwe yansiiga wano naŋŋamba genda oleete keeki kati nentambula nengenda naye nga nsinza amafuta nga maze n'okuŋŋamba ndiko ekirabo kyani ekya Dawudi kakati nemba nfuluma naye eddoboozi naye muli mutima nempera neŋŋamba antumye entono zino ez'okudduka oba ŋŋenda eriyo ku bbeekeri ewantake ŋŋenda okudda nga omukyala gwe njagala okwebuuzaako ataavuddewo wazzeewo bwana bubuto bubuulira enjiri nembaako omusumba omu gwe nasisinkana naye siwa wano n'abaako ennyonyi yajja nnyonnyola naye muli omutima nempulya kati nembeeraawo kati mu kubeeraawo nennyongera maaso n'okusoma ekigambo kya katonda nange nentandika okubuulira abalala enjiri nga bwe mbeera bannange ne bwensanga omuddo ng'ojjukiza nti gwe muddo gw'oliawo naye eriyo katonda eyakutonda eriyo katonda eyakkola nga buli muvubuka munnange gwensanga bayibuli nga bayibuli bwetugamba Mupulizi 12 nti muvubuka manya mukama katonda wange ennaku z'embi tezinnajja nemmanyi oye katonda wange nenjagala katonda olwo buli siteepu gye ŋŋendako nga bigenda byetoolako olwo oli omukyala okuŋŋamba nti oliko ekirabo kya Dawudi ansiizeeko amafuta ne byetoolako bwe bankuba faya kino ekyandi ku mutwe nga kigenda gusuula eddalo kino ekivaako bwe nzija wano eno mu kukutula mu deliverance waliwo ekintoolako kati nembeera nga buli lwenzija nina kasiteepu kemba nkoze eki buli lwenva wano waliwo kasiteepu kenkola ki nga neewaayo nnyo sifa kwanya ninanye nga ndi mu kusaba nga neewaayo nnyo nga neewakaseebaka ekyamazima bwe tugenda ku makanisa ng'ovudde kwetinga kuyaawa naye gye tusabira ku Sande ku bayibuli ndowooza omusumba akuwako ebitundu nga 25 ku buli 100 75 gw'olina okunoonya katondawo kati wano emutunde wetusanga nga babba ebigezo n'osanga ng'oluusi bakuwaddeko ebitundu nga 6 kati bwe navanga wano nga bampaddeko nange ebitundu nga 6 ekyamazima nga seebaka nga nsoma bayibuli eno nga bukya nga nze buli kanaku wakansulamu overnight nsoma bayibuli ne bukya omukyala teyagamba kyekituuseewo nze namanyi ekintu kimu musumba Tom kyeyagamba nti togulumiza mwana wa muntu gulumiza katonda tya katonda bala embala z'obwa katonda yagala katonda n'omutima gwo gwonna lumu nensoma bayibuli waliwo olunyiriri lwe nasoma lwa Matayo 11:28 olunyiriri olwo nga lwogera
nga Katonda nga Yesu atulaga nti mwenna abakoye n'abazitowereddwa mujje gye ndi nange n'abawummuza. Bwe yamala eddoboozi ne liŋŋamba nti awummuza ati agamba okuwummuza yajja naki? Eddoboozi ne liŋŋamba nti agamba okuwummuza bwe yajja ayina amateeka abiri ng'ayogera ebigambo bino ng'agamba yagala Mukama Katonda n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Owulidde yagala munno nga bwe weekola ki? Bwe weeyagala. Ne mmanya eddoboozi ne liŋŋamba nti mu nsi mulimu ebizibu bisatu. Ekizibu ekisooka kye tusanga kya bwavu. Ekizibu ekirala kye tusanga kusosolebwa discrimination. So ekisooka poverty, ekiddako discrimination. Ekizibu kinene kino eky'okubulala ignorance, butamanya. Eddoboozi ne liŋŋamba etteeka Yesu lye yasooka okujja nalyo lye yayogera eryasooka nti bw'obeera awo naye ng'oli mwavu n'oyagala Mukama Katonda wo, ekyo naŋŋamba sooka okisebbali. Naŋŋamba bw'oyagala munno nga bwe weeyagala, ekitegeeza nti bw'onoogamba nti kano kendiddeko sijja kalyako mu kampeni kw'oli atayina, kitegeeza n'oli atayina tagenda kusanga buzibu buli mu bwavu. Agenda kubeera nga mu mbeera yembi tayina ssente naye ng'ekyokulya kikoze eki? Akifunye. Kitegeeza ekizibu ky'obwavu kigenda kuvaawo. Olwo Mukama atandika okwogera naawe. Bw'onookwata olugoye gwe lw'oyina n'omuwayo naye munnaayamba, kitegeeza ekizibu ky'obwavu tagenda kukuba mpale biraka, ajja kuba ekizibu ky'obwavu kikoze eki? Kivuddewo. N'atuuka ku kiri ekyokusosolebwa n'agamba ate bw'oyagala era munno nga bwe weeyagala n'omanya nti ye okuba omuddugavu nga gw'oli mweru naye teyasaba. Yeekanga bwekanzi nga mweru, okuba omunankole nga ye mulugwala naye yeekanga bwekanzi nga gw'oli munankole ye mulugwala. Kati munno mwagale bwagaze nga bwekola ki? Nga bwe weeyagala. Bayibuli etugamba Yesu era n'ayogera nti yagala ne mulabewo kuba akwagala tikirimu mpeera ki? Ekyo nenkimanya nti mu tteeka lino eryokubiri ebizibu bino ebibiri bivaawo, obwavu buvaawo n'okusosolebwa kuvaawo. Ng'oyagadde. Kati mu tteeka liri mu kino ekya ignorance obutamanya, Bayibuli egamba mu ngero nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Katonda yagaba okumanya, yagaba okutegeera. Kati nga bw'onooba otegedde ebyo ebizibu bisatu ku nsi by'ebizibu bye tusanga, n'embuuza nti ate bano boosanga ng'oli tazaala, bano boosanga ng'oli mulema, bano boosanga ng'oli agamba nze nina kansa. Eddoboozi liŋŋamba nti ogwo si mutawaana gwo. Ekyo si kyakweraliikirirako. Katonda bw'aba yakutonda amanyi nti oteekeddwa okuzaala. Bw'oba tolina musajja, Katonda bw'aba yakutonda amanyi nti oteekeddwa okuba n'omusajja. Ekyajja gikola. Awo wonna ng'oli mu semina ya Mukama. Ndi mu semina wa Mukama naye nzijjawo naye ng'ewaka seebaka. Musumba Tom wasomesezza bw'agamba nti soma akanyiriri kane n'osoma kana akanyiriri kamu nga nze nsomawo 15. Bw'ayogera n'agamba wano somawo eno essuula emu nga nze nsomawo essuula 4. Kati awo wonna Mukama n'agenda nga eddoboozi ligenda lyogera. Kati nali mu kyaki nanga naye nedda tonnabatizibwa. Nangamba eddoboozi liŋŋamba nti Yesu bwe yali tannabatizibwa talina kye yakola, naye yamala genda nabatiza Omwoyo Omutukuvu n'alyoka amukkako ng'ejjiba. Kye nakola ne ŋŋamba olunaku olwali lubi nga sina na bulungi sinenga kangende mbatizibwe. Bwe namala okubatizibwa neera nensaba mu kusaba Bakubatiza waneno musumba. Era wano kyatwala ne babatiza. Ne bantwala ne bambatiza. Okubatiza okuwabeerawo ebintu ebisinga ebimu biviirako ddala ku bantu. Waliwo nayo levo nayo mu kamera. Era nawo waliwo kati ate wano we bambatiza. Eddoboozi lino lye nalinga mpya nga lyogera kati ne litandika okweyongera. Eddoboozi lino litandika okwekola ki? Okweyongera. Kati n'embeera eno gye nasanga nga waliwo ekyawandiikibwa ekyampeebwa nga kiringa mu Yobu. Mu Yobu bw'osoma mu Yobu essuula 5:6 ekyawandiikibwa ekyo nga kigamba nti okulaba ennaku tekuva mu nfuufu so n'obuyinike tebuva mu ttaka naye abantu tuzaalibwa mu buki? Mu buyinike. N'agamba nti ng'ensasi bwe zibuuka waggulu naye nze njagala okunoonya Katonda kandekere Katonda ensonga yange ne ŋŋamba ensonga eno kangirekera ani? Katonda ne neesiga Katonda. Mu kwesiga Katonda bwe nasaba nali waneeno musumba Tomu ne ŋŋamba naye natuukisa ne ŋŋamba Katonda muzeeyito mu gwaweereza nsaba nanga nsumule ne bino byendabanga ebirala ebikyakutte bikole ki? Mu kirooto nali neebasa. Olwo kyali kiriwo obusibo obulala obwaliwo. Olwo ng'era ku mutwe kuno bigenda byetoolako naye ng'era nkyawulirako obutali buki? Obutali bulungi naye ng'era nzijanga mu deliverance. Kati kwolwo musumba Tomu ekiro nali neerose ekirooto najja naloota nga ntudde wali mu kyaki musumba Tomu bwe yajja wendi nansemberera. Kati bwe yansemberera kyenva nnyimuka naŋŋamba mutabani olina ebikutawaanya
omuzimu ogwali munda munzi kye gwava gungamba guli omuzimu guli ogwali omukulu ganze nende omusambo gwayigiriza abanyolo okunyunjaga kyava ansabira ne gugaana okugenda kyava atandika okunnetwa n'angamba mutabani ntegedde yayogera ekigambo naga ntegedde ekyo kyonoonya abaana b'abantu ntegedde bwe yagamba ntegedde oba n'angamba sumula eppeesa lye eryawano n'ankuba ku kifa bw'ati emirundi ebiri n'ansabira ekyali kikutta omutwe ne kita nagenda okuzuukuka ku makya ngangize era n'ensaba ne mwebaza kati mu kumwebaza era ne ngenda mu maaso naye nga nze buli kiro seebaka era ebbanga lino lyonna nze bukyanganzija ne mutundu seebaka bino abantu mbuweebake essaawa zonna nzimala mu kitabo mu kigambo kya Katonda kuba eddoboozi yalaga nti sitaani tatya bayibuli naye atya kikyomanyi mu bayibuli Yesu bwe yamala okusiiba ennaku 4 ekyamazima yali asuubira kirala naye sitaani ye yajja kati nemmanya nange bwe mbeera mu Katonda sitaani musuubira era okujja naye nina okuba n'ekigambo kya Katonda kuba ne sitaani wano eno bw'osomako sitaani naye yasoma ekyawandiikibwa kino ekijja ne mu Zabbuli oba essula eringa mu 15 bwe yagamba Katonda bwe yagamba nti bwe yagamba Yesu nti weekasuka obuuke ove ku kitikko okole ki obuuke Yesu namugamba tokemanga Mukama Katonda wo sitaani ayogera ebigambo bino ng'agamba nti kyawandiikibwa nti alikulayigiriza bamalayika be ne bakusitula bakukuuma olemu okwesitala ekigere kyo kuki nemmanya nti ne sitaani yali yasoma olunyiri luno oluli mu Zabbuli ey'ekyenda-mu-emu olunyiri lw'11 naye nga byabisoma kifuula kati neŋŋamba nti bwabanga ne sitaani akola bw'atyo nina okumanya bayibuli n'ensoma bayibuli kati bwe nasoma bayibuli olunaku lumu nga nsomye bayibuli neewonze maaso ga Katonda ntambudde nkola obutukuvu n'obutuukirivu mpuliriza enjiri ya Pastor Vicky buzo musomba oyoye bwe mjiwuliza amambula kubuuka neraba nga ntuukiridde neraba nga ntambudde bulungi mmanyi n'okwetiikinga neŋŋamba wamma wano fuma sivumye newano nkayise guno egundi nindaba nga ntambula buki bulungi nindaba nga njagala nindaba nga buli kennina akange nkaki yalingako n'abaki n'abalala nemmanyi okwagala kyekikulu okugaba kikulu kati bwe namanya nti n'okugaba kikulu ne ku ngoye zange ewaka netandika okubeera nga nina abaana bemanyi bamulekwa nga nsitula nga ntwalayokko nga nabo mbawa bugenda byatalina kakulya waliwo nze wenkolera abana waliwo bangi nnyo abava eno bambi abasula ku kyaki waneeno abampitakawe kati n'abantu bamanyira nti bweba tebali waliwo mwetaavu bayitanze nankwata katini ako kenina ngamba kola ki ngambawa kiri kituukirire kubanga bayibuli etugamba mu Yokaana essula ey'okusatu nti Katonda bwe yayagala ensi bw'etyo n'okuwaayo n'awaayo omuki omwana we kitegeeza nti Katonda bwe yayagala ennyo ensi naye yennyini n'atuuka okwegaba gye tuli n'ayambala omubiri ajja gye tuli kati naffe nemmanya ennono y'obwa Katonda tuyina kugaba Katonda atuwe nga ne Zabbuli era bweyogera mu ssula ey'abiri ebyawandiikibwa kuba kyovula nakubuuziza kaakati nga ozitowa enzito weeyo ogijjaawo kusoma bayibuli naye mutundwe kaakati eky'omwana kiri omwana yali yeewalula ng'omusota kino Katonda kyonna omwana yeewalula ng'omusota mu mwana oyo okwewalula ng'omusota batuuse bantutte emulago bamututte mwakyuti emulago bamukebedde bali basuubiramu masira naye omwana oyo ampuliriza ajjukira nti namufuna ndi eri mu bannabbi bano abeenoonyeza ebyabwe kaakati omwana oyo mu kumufuna omwana oyo atuuka alwala nga wayiseera ebbanga kati omwana oyo bwe yalwala mutambuzaako mu malwaliro bantutte emulago baprofesa bamukebedde nga bagamba alimu masira bamukozeeko kumukolako lumu nali mpita ku kyakyera eyo ngende eyo eddoboozi nga liŋŋamba tojja kuwangula biri ebyabannabbi b'obulimba eddoboozi nga liŋŋamba tojja kukola ki tojja kuwangula kaakati mu ddoboozi eryo neŋŋenda n'ensaba olwo navanga wano mutundu era neŋŋenda n'ensabira omwana neŋŋamba Mukama ono omwana wange bamutaddemu zino enseke bamutaddemu empiira bamuwayalinza alinganga ka transformer ne mugamba Mukama leero enseke zino enkya sizisangako nenzikiriza Katonda nenzije wano nensula wano nsabira mwana nagenda ngokera mukyanga bangamba ate Katonda oluseke lwamu nolo baaluggyemu amusira gaweddemu nenzije emutundwe nensaba nengamba ezo enseke eza oxygen Katonda buli kyonna ekyomuwendo omungi muno mu nsi Katonda waŋŋamba kyabwereere obulamu bwa bwereere buli kintu kyonna ekyomuwendo omungi
bwe bagamba nti eno emmotoka ya bukadde 8 kitegeeza ya muwendo mutono kubanga ina n'omuwendo naye obulamu bwa bwereere omukka gwe tussa gwabwe ne mga Mukama bwe manga gwe Katonda gwensinza buli kimu ogaba kyabwereere ekyo muwendo mungi kyabwereere okusijjeni omwana muwe wa bwereere ono weemulago bamutunda naye tebaamunguza naye waliwo we bamuguza ne bamuggyako nagenda okuddayo nga neko okusijjeni bamukoze eki bamumugyeko kati mukuddayo emabega eri ku kino ekyabannabbi b'obulimba era bweŋŋamba nti bannange ng'oli bannabbi ba bulimba abo weegendereze nti sitaani obudde bwonna era agenda golokoka mu bano bannabbi b'obulimba natuuka ekiseera emizimu we gyatabukira omuzimu guli ogw'omusajja oli gwe bagambye gwe basinza eri gwe basooka okusinza mu nnyimba zaabwe gwajja ne guŋŋamba nsobola oliko emisambu egiragula nsobola okuwa buli kimu osobola okutandika kyaki osobola okuba omugagga osobola okukola bwoti osobola okukola bwoti nze buli kimu jjajja kuwa jangu onkole ki onkolere ekyamazima gwayogera guli mu ntebe ng'eddoboozi liva mu ntebe omusajja oli so omusajja yalina n'ebirevu bingi omuzimu ogwo kaakati wali eri olwo we gwakiŋŋambira emabegako ko wali nzeeko kati n'emabega nali sinnamanya nnyo Katonda kati ŋŋambako omusumba omukyali kyagala nakunziba mumwa ngenda nabako omusumba omu kati omusumba oyo gwe nagamba kyava nga nedda sitaani yajja n'okukema Yesu n'amusuubiza okumuwa ebibuga n'amusuubiza okumuwa ki owulidde neŋŋaana gwali gwagala naawe ofuuke wa neŋŋaana kakati omwana awona mu bannabbi b'obuki omwana awona egyo emizimu gyonna egy'abannabbi b'obulimba egyali ku mwana gyonna gikoze gitya gikutudde kati nze era nsigaddewo emutundwe bwe nsigalawo emutundwe nsabidde emutundwe nennyise mu Katonda njagadde Katonda ntambudde nkola obutukuvu n'obutuukirivu ngabye njagadde mba neebase ekiro eddoboozi ne lijja gyendi nga neebase naloota kirooto ng'omuntu azze saaloota muntu nedda omuggo gwajja nendaba omuggo ng'omuggo gwe muggo gino emikulu gino egyedda nga giri nga muggo guno muwanvu gino gye bayitangenga muwunde singa gwaba muggo nga muggo munene nga guno gw'abasajja abakulu naye ng'omuggo gwo muwunde naye ng'omuggo ogwo guliko nnamba 23 kati bwe nakwata omuggo ogwo eddoboozi ne liŋŋamba ne mpulira mulinga ekintu kiŋŋamba omuggo ogwo si gugwo omuggo gwa mwami Tom Pastor Tom kati nenzija emutundwe n'omuggo nga nziza emiggo kati ngenda okutuuka ku baweereza ntambula ngenda okutuuka ku baweereza bonna ab'emutwe nga buli muweereza yenna akutta omuggo naye ng'obba omuggo gwe bakutte nga mutono awo wonna wonna nga buli muweereza yenna akutta omuggo buli yenna akutta omuggo ngenda okutuuka ku oli omuweereza gwe ntuukako bwe nti ntuuke ew'omusumba Tom nga naye akutta omuggo naye ng'ogugwe munene munene nga tegwenkana guno kati kyenava muganyizize kulaba musumba Tom kyeyava ŋŋamba nedda kyenva nkwata omuggo ne mulaga nga kuliko nnamba 23 kati ne yeewunya abaweereza bonna ne beetoolola we nnali ne baŋŋamba omuggo guliko nnamba 23 kati musumba Tom saamulaba omuggo ogwo saamanya ne ngusigaza kati nenzirayo naye bwe nazuuka ekyomuggo kyo saakisooka kibikkulirwa kukitegeera nenziramu ne neebaka ng'olwera nsomye Bayibuli obudde bugenda kukya olero kyali ku kyamwana omwana enseke zigenze ziva omwana enseke zonna mwana enseke byonna byonna babimuggyeko nsabye Katonda w'emutundwe buli lunaku lw'ŋŋendayo nsangawo siteepu ndala omwana awonye bamusiibudde naye bamusiibula nga ne ssente siina ziri awo zempaddeyo baatuuka ne baŋŋamba leeta ssente za Arabu ne mga Mukama gwe bw'oba otunuulira wano ku ngatto zino zentunda waliwo ssente zigenda okusasula bali baprofeesa abeeri siziina nagendanga okutuukayo ng'omukazi aŋŋamba owaayo abasawo bazze ne baŋŋamba kale leeta nenzirayo ne mukazi nankuba essimu bagambye kino nenzijja wane mutunda Mukama ddala bw'oba olaba nga nze nnoonya gwe emisana n'ekiro ddala nina ssente ze ŋŋenda okubawa siziina omukazi yagendanga okuddamu okunkuba essimu nga ŋŋamba bagambye kale eddagala ke balikuwe Katonda ng'ajjaakola ebyamagero byonna omwana naawo n'omwana ne bamusiibula kikulu nnyo ekyo mukwano kibadde kyamaanyi nnyo mu bulamu kakati omwana awonye omwana bamusiibudde kakati nze ndoota ekyo ekirooto ky'omuggo bwe mmala okuloota ekirooto nziramu neebaka
bwe mmala okuddamu ne baka ndoota ng'oli aleese ekyambalo bakimpadde kuliko n'engatto zino mpanvu ziseera muno ziringa ziri ez'ab'amagye naye nga mu ngatto ezo bayingizaamu obufaananyi naye ng'obufaananyi obwo bayingizaamu bwa musumba Tomu kati kuliko n'ekyambalo kati ekyambalo kino bwe nakiraba nze ne nnyambala n'enzija emutundwe nga nnyumye naye bwe nayambala ekyambalo ne ntuuka emutundwe ng'ekyambalo kirimu entiisa nnene nenkijjamu neŋŋamba ekyambalo ky'omusajja kyo kinnemeredde kirimu entiisa nnene ndabika ŋŋenda nakufa nenkyeyambula nenkikwata mu ngalo nenfubutuka neŋŋenda neneekweka mu kasiko n'ekyambalo kyange neŋŋamba n'engatto ze ndimu si zange nazo ngatto za musumba Tomu kati bwe nakira nkyenenga naye ebintu obitegeeza ki ne baŋŋamba neŋŋamba bagaya bw'oloota omusumba bw'oloose Katonda naye kati obufaananyi bwa musumba Tomu obufaananyi bwa Katonda kambireke identity kaakati tugenda kukomawo omwami Luwaga ekyo tuyingira mu nsonga za buweereza ate ezo ndala naye mu byonna katusooke tukubire Yesu waffe engalo akalulu ak'amaanyi Katonda okusooka okukutikkulako emizimu giri gyonna feezi gye tubaddemu n'omwana n'amukola atya n'omwana n'amuwonya mulamu bulungi mulamu talinaamu yadde omusujja ate munene muzibu ye mwana wookubiri ye mwana asooka oyo kuba bali abaasooka ebizu bye nazze nkugamba wabiwulidde kati oyo ate n'oyo naye yabadde naye agenda abaasooka bonna baali baafa mbuto zonna zaavangamu kati lwali olubuto olwo lumu lwe lwavaamu kati nange nenfuna ku ntiisa neŋŋamba kati kitegeeza abaana abendi baba bagenda kufiira wano Yesu yekkubo n'amazima n'obulamu teri alijja gy'ali okuggyako ng'ayise mwani kalulu mikwano gyaffe abalungi we twatuuse wawa essuubi wagulumiza Katonda wazzaamu amaanyi ekitiibwa n'ettendo kyo tugiddiza Katonda omulamu katuwummulemuko ate tukomewo mu linnya lya Yesu. Nana 7 emmere y'omwoyo gwo.